Byankukutu tobyanika mu bantu bali wabbali olyawo sigalo eggwanga bwe likimanya nswala nja kuwa by'oyagala kasita otanyanika mu bantu bali wabbali. Newa kuboolo yara bulungi by the way. Biki byonyumiriza mugenzi like Pastor Yiga. Pastor Yiga yali muntu ali free buli omu, yali tazaalawo, yali talina zaalawo, yali muntu ali ize nga mwakyawagana naye nga omukubira akasimu muzeeyi na wano nsiseemu badde nsaba ontaaseyo muzeeyi mutabani kale kabakuteereko wano. Nze ekiŋŋumiza abayimbi abo abali mu revival abasinga baagaana otegeera amazima kyeki, kati ne batandika otteekawo bisitole naye nze nategeera Yiga nabeera naye ebbanga teryali ddene naye namanya Yiga teyali mulogo wabula ssente zaakuteekamu. Kati nkuwa example ey'amadiini yali nyanga ennyonyi n'asuula ssente kitegeera kati we yavaayo Madiina talina ssente ezo ate teri promoter agenda zimusamu bwe zityo kitegeera. Kati kyova olaba abeera eyo aba biganye n'agamba Yiga yamuloga naye aba teyakuloga, just tuula wansi omanye kiki. So nze nakimanya nga nze sijjalabikira mu media mbu simanyi Yiga biki wagumira wooli omanya ensobi gye nakola ngamba kanzikirize gwenga yaliwo bino ebimu katubijjewo. Nabbi Omukazi ddala ekituufu yali mukyala wa pasita kuba twabiraba wano mu kuziika okusooka teyali bba wange, mu kuziika yali bba wange. Nze kyemmanyi abantu abo ababiri twalinga mu revival naye nga Nabbi waba asazeewo ekintu kyekikolebwa naye kyesaawulirako nti baagalana naye mu kusalawo yali asalawo. Era Nabbi nga bwagamba muzeeyi ono omwana ono oluyimba luno luki tubi ng'era bwakkoonako eddusu nti oyo tumuteekemu ssente ku makya saa 12 ogenda owulira buli leediyo ekuliko. Kiki olwo nga yamuwa ekifo ekyenjawulo? Nze nasooka mu kumanya nga maye Nabbi ye nannyini bbanja eyo kuba wamusangamu? Kuba namusangamu ate nga ye director mu ndaba ye buli kimu. So bino byowulira oluusi wavayo n'agamba nti TV njina mu shares sibyewuunya lwa nsonga Nabbi oyo yali mukazi mugezi naddala mu by'okusoma era TV eyo nze mu kusooka era twamanya Nabbi bamukoledde TV ngera tumanyi nze nasooka n'endowooza kuba idea ayinza okuba oba ye yagireeta idea ya TV. Naye mu mbeera y'amaanyi ga Nabbi Omukazi ge yayina nti yabanyigiriza nnyo mmwe ng'abayimbi. Nabbi talina we yatunyigiriza kuba byogera babijja simanyi muntu gwe yanyigiriza kuba kati tugeze Asani Nabbi yamukonera mu stamp ba Pedro Matovu Damali Kirabo Nabbi yabakonera mu stamp kati siraba just gwe nawulira kale samusanga mu revival Madiina bibuuza naye osama nkyeka waliwo obujjajja bwe saategeera bujjajja. Programu eno kutuusibwako aba Pulse Construction Company Limited abakugu mu by'okuzimba bazimba kalina ez'ebyuma saako n'okuyiwa enkokoto basiiga langi n'okuddaabiriza ebizimbe ebya business n'amakaago kosa ne kalonda yenna akwata ku by'okuzimba basangibwa ku Bobi Wine Road Gayaza kosa n'ennamba y'essimu nga w'ogiraba wansi awo WhatsApp n'awe ayagala okubakubirako. Kisitu Electronics badiringira mu by'amasannyalaze solar panels ku size zonna amasimu agatayitamu mazzi flat screen fridges ne kalonda yenna basangibwa ku Hanifa Tower kosa n'ennamba y'essimu nga w'ogiraba wansi awo gw'abeetaaze osobola baweereza ka WhatsApp kosa n'okubakubira essimu. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weri wansawo. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko ebyomunju restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi. Genda ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo. Ku YouTube Mariam for Children subscribing awuliriza music we omulungi aliko. Facebook Mariam Music.
Zelujja omulungi atulaba tuli ne Eric Mugwanya ku interview olunaku olwaleero naye ng'okusookera ddala tugenda sooka tumuyozeeyoze olw'ebifaananyi abasinga bye mwalabye musajja waffe ate ali wamu n'omukyala Peace Tatu mu kunyumirwa mu kusanyuka ng'abaagalana ab'ebifaananyi bye twalabye taata tusanyusa okukulaba kale ssebo mugyebaleko n'abawagizi mwenna mugyebaleko banaye mugamba mutya amanya nze Eric Mugwanya yabayimbira obuyimbanga Byankukutu mperekeraako ngenda kusoma budokita under revival band wa pastor waffe omugenzi pastor Yiga webale emikolo osokera emikolo egyo eyataddeyo n'ebifaananyi ebyo nkyamunoonyerezaako kiki tumwagala bayozayoza mbadde walibadde kati oli mu ssanyu lyereere kuba omukyala munaye oyo gaayi oba ebifaananyi yabijjeewa yeetaaga na kusiba. Lwaki mwadde mwagala omukolo gube gwankuku yeetaaga kusiba era wendi wano na lipooti nze ne ku poliisi ndowooza tugenda nabbi twala mu kkooti saagala nabyogerako eby'emikolo ebyo kuba nabitutte mu mateeka. Emikolo gyabadde emikolo tegyabaddeyo kiki eki eyafunye ebifaananyi ebyo njagala mmubuuza gye yabijje kubanga tumanyi nti gwe ne Peace Tatu era muyina enkwatagana mwali mubaddeko mu kampuni yawe mugenzi pastor Yiga oli akoze ku TV yayimbako gwe wali mu revival band bya Peace Tatu nange ebyo byaffe kuba ebbanga lyonna twalinga ffenna ebyo byo byaffe naye ekyebifaananyi lwaki tekiba kyamwengera mu ababiri mu gwali mu bifaananyi ebyo gye nkyamunoonyerezaako jasi kyenina omwaka guno njagala kudda komawo mu music era nina oluyimba lwange olupya baluyita tokyabanja lukwata ku kyoli luyimba luli awo lw'abantu like ng'omukazi omusasudde buli kimu ogenze ewaabwe osasudde buli kimu takyabanja nga tutunulya kati musically oluyimba luno lugenze okujja nga olinga ng'eyawummulamu kituufu nali nabiwummula owummulidde ebbanga kitwate kuva 2016 emyaka nga giba gigenze emyaka 6 katugenda mu gwa 7 kiki ekibadde kikuwummuza ekyampummuza nga omanyi nti nali mu revival kati omugenzi pastor Yiga yali atuteekamu ssente nnyingi kitegeera kati ate ne tufunamu awo butakkaanya nga omanyi ebya music so nenkiwummulamu ne saagala kibeeramu kuba nali sobola kuba na ssente Yiga ze yali ayina nga tteeka nina okuddawa wansi nga siyinza kukola bintu birungi byenkanankana ne byeyakolanga ki nenzirayo mirimu gyange so Yiga mu kukuta okuva mu revival band wasanga ekizibu kyamaanyi okweyongera kyali kyamaanyi nnyo kuba buli eyali akulaba yali amanyi olina ssente ate zootayina byonna yeyabikolanga kwambala biki byonna gwe watwalanga ddoboozi n'oyimba n'otambula n'ogenda so nasanga challenge zaali nnene nengamba owaayo nkyali musajja munaku kino sijja kisobola nenzirayo nengakanzire mu mirimu gyange nengenda mu masimu kunamirembe road awo wali mu gadgets sajja wetundya amasimu ko n'ogamba nti kanzire mu masimu nga capital mujja mu music obera wali oyina kweyambira neeyambirala ekitegeeza mu kuva mu revive tugambe nti teri kyewakukuta nakyo kyewakuuliita nakyo tewali ku talent eyo tewali omuziki gwe wakuba kituufu nagukuba naye tewali nga bw'omanyi tewali naye just nti oba olina ekintu kyewafunamu abantu bakutegeera ennyimba zo bazaagala kyo n'okyebaliza Mukama. Olina ensobi nga gwe omuntu ze wakoleza kugisa mu revival oba byalina management? Byali mu management naffe abayimbi sijja gamba nti Yiga yali omusobi ennyo naye naffe twalinamu manyi ebiseera ebyo nalina mwana muto nnyo kati nayimba olwo oluyimba nga ndaba buli omu ampita ankubira enduulu kati nga ndaba ndi wakabi saamala agajjamu awo ag'ekivubuka nga Mukama yesinza munenya naye nange byajjamu awo nga omanya abavubuka ng'olaba okikubye ebikusika naye nga before nga tonajja mu revival Yiga akujjawo mugenzi Yiga yanzija wakati oluwama
wali already jo ya nali wakatolo wameyo uzanyingo ng'omuyimbi mu Diamond production ya nali wakatolo wama Yiga gye yansange nantwala mu revival gamba jangu muvubuka ya yandaba mu talent nagamba gojja beera muyimbi enyimba wasanga bamazuzu byonna nasanga baziwandisenga nayambala bwambazi bwa honorable nejo oyitirayo abantu bakuyita honorable ebyala alikuba wabigirira ddala mu luyimba erinnya eryo lyasigalawo by the way kuba omuntu bwakula honorable abasinga lyabakiriramu abasinga bampita honorable kati oli ayinza okuyita honorable kati omuntu omu n'agamba honorable oba honorable waawa naye n'asiga ekifaananyi aye oyo wayiga so lyasigalamu erya honorable naye honorable aganza house byali byankukutu yali ati by the way oluyimba olwo lwali lulungi lwaluyimba lulungi n'omuwala gwe nayimba naye ng'omulabira ddala osigala Damali ali mwebonize mwali azanya ali mwebonize omwazanya naye ekintu yali akitandise ngiyolaba nti future we nga bwe nagambye ebya oyisende yigaze yateekangamu Damali tasobola abeera nazo ensonga lwaki abayimbi ba revival abasinga bwe bava ewayiga toddamu muwuliza olw'ensonga yaki kisende ziri abataziina bagenda ne bateekawo ebiboozi awo Yiga omuvaako tosobola kuddayo so gwokkiriza nti zaali ssente ziba Yiga kyensooka n'okujjawo Yiga teyali mulogo naawe okiraba bulabi sente ze yateekanga mu music ddala mu butuufu bw'omuvaako aba takuloze akuwandiikidde music akututte mu studio kwegamba video buli kimu yegwe promotion ye engoye za video byonna bibye golo twala ddoboozi lyo noyimba n'ovaayo kati sente yateekangamu nnyingi ate goba oba omuvuddeko z'otayina naye lwaki mwaviirayo mu tayimu ye notayawukana kubala n'ogamba bala kale mwemba temukkiriziganya naye nze kanjira nsigala mwenna nze yasooka ovaayo nze yasooka ovaayo awo nga ndaba nga omanyi nti nali njagala nnyo ssente nze njagala nnyo ssente nga naye yes erinnya lize naye nga omanyi oluusi olina baganda ab'okulabirira tolaba kasente ng'oyagala otetenkanya artistiwa wabweru nga naye naye nanyiizaamu n'omugenzi pasita awo nenjawulira awo sinze yabasikiriza enewe Yiga kati bwe navaayo Yiga ebya music byamunyiiza kuba navaayo teyampulirako mu bandi yonna kubanza olwavaayo sina we nalaga kuyimba nazidda mu mirimu gyange Yiga n'anyiiga nnyo bandi eyo n'emutama era yakeera bukezi ku makya n'agamba ebyuma byange mu bikomyewo abayimbi n'abavaako nadda ku birala n'aleeta TV awo by then TV yali tennabawo n'agamba kankwate TV n'aleetamu ABS okudda osaba omulimu ku ABS bya TV ebintu ebyo byali nali mpulira nga sikyabyetaaga nali siina era sinaba naye nga bw'omanyi era otetenkanya toyinza bulwayo omutwalo gwakulya toyinza bulwayo kikubeeza kiki wenyumiriza mu nnyimba ennene newe kyonna kyoyinza okugamba nti mu music gwe nakola nda revival band bino byenyumiriza music gwe nakola kati olimba lwa Byankukutu olwe kati waliwo olumwe waliwo ewantu woogenda nga mu butuufu otidde okugendawo olina ddiruzo z'oyagala oyisaawo kati nga mirimu gyaffe niye ogenda otuuka ewantu omuntu n'akutunuulira n'agamba singwe yayimba Byankukutu nti yense banaye olimba olwanyumira kyo kitegeera emboozi ogifuna mangu naye ogenda olaba takkalubiriza kyenyumirizaamu oba omuntu bwansanga wali ku muggi nga ntudde nasooka n'akutunuulira musajja waliko mu revival namugamba agula essimu ng'amanyi anguziza simu kisimu yaaye olwakiri nti nno bye wakolerera bisobola rifaringa akulaba feesi yona oyo gayi mumanyi tayinza kukola ki tasobola kunjaya
Ndyenyumirizaamu. Yeah. Kikulu nnyo ekyo. So wetutunulira tudde ng'okomyewo omaze kusettinga management okomyewo nga muntu leero okomyewo otya? Nkomyewo nina management gye nina gye tukola nayo. Okola nayo ye yakusayiniza okukola nayo. Nyebo byawukana wano mu Uganda. Eriyo omuyimbi nga manager yamwereetedde ne bateekawo management n'agyeteramu ssente ne batambuza ekintu. Then wabeerawo omuyimbi management n'emunoonya n'egamba jantu kuteekamu ssente kati gwe gwawo. Management eyo lwakuba teyagala nnyo teyagala jjo. Wagitadde musi. Teri management eteekamu etayagala. Naye tayagala. Tayagala. Naye nga bw'ali. Akwasaganya ekintu. Tulina oluyimba baluyita Tokyabanja. Audio twamugezezaako muta. Video ejja kujja mu maaso awo. Bagirindirire nungi nnyo. Omanyi kati from the experience gotulazeeko nti webikustressingamo osobola okudda ku business z'endala. Leero assurance kiti taata toddeyo. Leero Muganda esobola kuddayo. Kiki tuba tugumirako kuba ennyimba sofa kati nkoza alubamu namba. Ebintu ebisinga tuze tubikola mpola. Kati tusazeewo kutandika kuta music. Kati ekyokuddayo sikisuubira mu bulamu bwange. Eddoboozi lino olijja wa Mugwanya cause oli yali ggumira bulungi. Nali omanyi mu kuyimba muzeeyi wange yali musajja muyimbi. Kati muzeeyi wange yali nnyo kyali wa matini. Angume. Mugenzi. Era tuliba ku kyalo kyekimu eyo ekitwe. Tiyali nnyo nga matini bayimbanga mu kwaya ne muzeeyi. Naye nga njagala nnyo beesi ye. Nga mpulira enkolera. Era yanfaako nnyo bayithayo mu Diamond kuba lwe najja muzeeyi yantwala ewa Kato ate mati n'akikoonamu nnyo. Ng'era buli ky'oba tomanyi ng'akuyigiriza nti kati awo oyimbewo bubi genda booti kola booti. So namwagira mu time nga ye takyaliwo okikola eddoboozi abantu balikkiriza ate oliwummuza. Sigenda kuddamu ddiwummuza kyenyinza osuubiza abawagizi abandabe. Sigenda ddiwummuza. Sigenda ddiwummuza. Nga tutunulira ebintu ebiri mu music today byonna nga ebitambula challenges mweziri promotions weziri ku luno Mugwanya bitunulidde bikuti ebintu ebyo management enina simanyi ngeri gyegenda okikwasaganya naye nze manyi egenda kikuba ejja kisobola ate ejja kikuba nina okukkiriza. Today business weri music okomyewo ogenda bibalancing oti ate nga nkumanyi oli musajja ayagala ssente. Ndi musajja ayagala ssente naye kati nina business yange esobola obeerawo kati westali kuba nina abakozi naye mba siriiwo. Tuli ku interview eri bali mu kukola abaana gye bali edduuka weriri liggule era mugiga gye tusinzigule ku Namirembe Road weri nzigule. Naye omukyalo ono omweru mukyalo bifaananyi soka okuba mukola yini ya Byankukutu eyo nga tonnampaya. Byankukutu tobyanika mu bantu bali wabbali olyawo sigalo eggwanga bwe likimanya nswala nja kuwa by'oyagala kasita otanyanika mu bantu bali wabbali. Wakuba olwo lulungi by the way. Biki byonyumiriza mugenzi like Pastor Yiga. Pastor Yiga yali muntu alifu eri buli omu. Yali tazaalawo yali talina zaalawo. Kimwenyumirizaamu nti newe namunyiiza nenva mu band twatuuka time ne tubeera ba mukwano ng'era nyiza okuddayo ekawaala ne tudda mu kiboozi. Yali muntu ali ize nga mwakyawagala naye nga omukubira akasimu omuzeeyi nina wano nsiseemu badde nsaba ontaaseyo omuzeeyi mutabani kale kabakuteereko wano. Question era ejja kujja nti Mugwanya ku bayimbi abali mu revival lwaki gwe tozze nnyo mu mawulire nga wolaba banno babadde mu mawulire onajja na kino version eno onajja n'eno naye Mugwanya ogumiddewo paka tudde. Nze ekiŋŋumiza abayimbi abo abali mu revival abasinga baagaana otegeera amazima kyeki.
kati ne batandika oteekawo bisitole nenze nategeera Yiga nabeera naye ebbanga teryali ddene naye namanya Yiga teyali mulogo wabula ssente zaakuteekamu kati nkuwa example ey'amadiini yali nyanga ennyonyi n'asuula ssente kitegeera ya kati we yavaayo Madiina talina ssente ezo ate teri promoter agenda zimusamu bwe zityo kitegeera kati kyova olaba abeera eyo aba biganye n'agamba Yiga yamuloga naye aba teyakuloga just tuula wansi omanye kiki so nze nakimanya nga nze sijjalabikira mu media mbu simanyi Yiga biki wagumira wooli omanya ensobi gye nakola ngamba kanzikirize ya ate n'ebirungi n'obimwenyumiriza alina ebirungi era byesha alina ebirungi byemwenyumirizaamu ne banno bye yabakolera era ng'abantu naye abasinga tebayinza bikkiriza babiyita kungulu gwenga yaliwo bino ebimu katubijjewo Nabbi Omukazi ddala ekituufu yali mukyala wa pasita kuba twabiraba wano mu kuziika okusooka teyali bba wange mu kuziika yali bba wange nze kyemmanyi abantu abo ababiri twalinga mu revival naye nga Nabbi waba asazeewo ekintu kyekikolebwa naye kyesaawulirako nti baagalana naye mu kusalawo yali asalawo era Nabbi nga bwagamba muzeeyi ono omwana ono oluyimba luno luki lubi ng'era bwakkoonako eddusu nti oyo tumuteekemu ssente ku makya saa 12 ogenda owulira buli leediyo ekuliko kiki olwo nga yamuwa ekifo ekyenjawulo nze nasooka mu kumanya nga maye Nabbi ye nannyini bbanja eyo kuba namusangamu ate nga ye director ndaba ye buli kimu so bino byowulira olusi wavayo n'agamba nti TV njina mu shares sibyewuunya lwa nsonga Nabbi oyo yali mukazi mugezi naddala mu by'okusoma awo era TV eyo nze mu kusooka era twamanya Nabbi bamukoledde TV ngera tumanyi nze nasooka n'endowooza kuba idea ayinza okuba oba ye yagireeta idea ya TV era n'akibeeramu nnyo mayiga ebintu byebimu akola ebintu naye tayagala nnyo ate mulabisa nti naye mu mbeera y'amaanyi ga Nabbi Omukazi ge yayina nti yabanyigiriza nnyo mmwe ng'abayimbi Nabbi talina we yatunyigiriza byogera babijja simanyi muntu gwe yanyigiriza kuba kati tugeze Asani Nabbi yamukonera mu stamp ba Pedro Matovu Damali Kirabo Nabbi yabakonera mu stamp kati siraba just gwe nawulira kale samusanga mu revival Madiina bibuuza naye osama ncheka waliwo obujjajja bwe saategeera bujjajja gwe Bwino obujjajja obuleka bwo bwalimu kuba biri abo era bwe buyinza okuba baleta speed ya Madiina naye nga teyalina buzibu Nabbi saamulamu buzibu bwonna kati ku byonna ebigenda mu maaso today pastor waffe omulungi Andrew Jengo waali today how have you supported this gentleman mmwe kati ng'abaaliko ew'omusumba kati nga ffe abaaliko ew'omusumba Jengo oyo Mayiga waliwo we twabeerangako naye awo Jengo nga akyasoma naye nga muzeeyi amugamba Mayiga alina ekintu oba Mukama yamulabikiranga ng'agamba gwe ogenda abeera kino kati oyo gayi muzeeyi yamugamba ogenda abeera pasita naye nga yeewakana nze muzeeyi sigenda abeera pasita sisobola yali takikkiririzaamu naye munange bwakya lumu era nze saakyewuunya nnyo lwa nsonga dadi we yali yakimulaba mudda n'akimugamba ogenda abeera pasita ate nseekole kyekwagala so byakola kyemmanyi kiyinza kitone kyava eri Mukama Katonda sisuubira nti ayinza okugwa kwekyo kyaliko kumirandiranga bwe kuva mu buto bwe sikisuubira era wajja abeera pasita w'amaanyi Jengo wali yagadde akole ebimu ku mugenzi bye yakola
senga okuteekawo band neri okuyiyayo ebintu ebyobanga ttiimu y'omupiira ebintu Jengo nandiyagadde naye Jengo ayinza obutaba na talent ya music nga muzeeyi we gye yalina yali talent nga muyimbi kati Jengo simuwuliringako ng'ayimba era we twabeerangawo nga muyimba ng'akulaga ebyo tabitegeera tabiriiko abalaba bulabi ababuuzaako mujebaleko nadda ku geemu ye nadda mbibye kimanyi mupiira gyali Jengo kumusomba Jengo mupiira ayinza okubaayo naye music ayinza obutaba kubeera mu mupiira ayinza obba ayagala mwagale naye nga kasikiiru takayina tewali so kati ye tetumubanja nnyo ebintu ebisinga bino nti kola kino tetujja okujyawo ng'ayagadde n'agamba waayi daddi wange bandi eno yagirwanirira yagiteekamu nnyo ssente naye nga sisuubira tumuleke nnyo akole kyalina okukola tambuze ekyaki kirungi enjiri zimu ku njiri zempuliriza njiri ennungi muwuliriza nnyo njiri ennungi muwuliriza nnyo alina ebigambo ebirungi ebizaamu essuubi newoba onafuye maanyi tali bya myaka gye musajja muto naye enjiri gyakuba oyinza ogamba wa myaka 6 yagoba n'entalo mu basumba talwana na musumba ani oba ani abamulumba baali yasirika kyekisinga naye Katonda yakuwa naye nga ebiseera ebisinga ebirungi byerabirwa naye ffe abamu abalungi tetujja beerabira tujja sigala nga tubeenyumirizaamu tujja sigala nga twogera ku musumba Augustine Yiga terimwerabira programu eziti muzisuubire nnyo baganda baffe tujja beerawo n'abantu abo abeekuusa ku musumba n'ebirungi bye yabakolera mubeerawo tubeerawo ne tubinyumya nammwe nga nkuta muganda wange biki byotegese naddala mu mbeera eno nti okunyigirizibwa kubaddewo mu ndongo naye olaba nti kati waliwo essuubi nti yaliteebwa so gwe nga gwe biki byotegesaawo mu maaso okulaba nti tusigala tukuyina kyemmanyi management gye nnina njikiririzaamu ate naye nzikiririzaamu nti ngenda beera muyimbi waayo wakabi so music tumukoze era agenda atandika otteebwa naye sofa tulinawo tokyabanja ye yateerebbwa so tuweere ddala akayimba ako wekafaanana tokyabanja abannayuganda bakanoonye ku YouTube officially nze ngenda kuta nga obawo akayimba ako officially nenge gye bakafunamu ojja genda ku YouTube channel yange eriko Eric Mugwanya so olimba baluyita tokyabanja nsobola oyimba mukola nsi yalwe tokyabanja nze nsasudde tokyabanja baby tokyabanja so lwe lulimba lwa Eric Mugwanya olupya mugende ku YouTube channel ye mulunoonyeeko mu mbeera ekulaba nga twongera omusupportinga emyaka gibadde 6 ng'awummuddemu talina kyavuddeyo kwogera ku byonna ebyaliwo mu revival band okuleka moment eno weti nga tunyumya ate ebisinga ku ebyo abamu bye mwali mumanyi tukwebaliza olw'eddoboozi eddungi tukwebaliza olw'okuba omusajja omukkakkamu tukwebaliza olw'okuba omusajja omukozi tukwebaliza n'okukola emikolo so njagala oyongere okukubira abannayuganda ekifaananyi onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala omunnayuganda ali yayongera omumanya engeri gyemuyambamu kakati biodigester eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda naabo bennyininyini abali ewagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe
nga kyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nti olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga lyabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali kweri gundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peeva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikalamu gwe njogerako sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying. Tetunuunamu mu biodigester pozi nga twagambyeko just mayinja geetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti emyaka giba 2-3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamwokya. Tuli plot 45 Prince Charles Drive. Gye tusangibwa enamba z'essimu kanziddemu. Airtel eri 07017669992. N'endala MTN 0789224230. N'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo. Zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye. Nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tusangibwa kwa Nifa Towers. Edduuka liri namba B228. Ekizimbe kirinaanye Yamaha Center mu paaka enkadde era oba oli ku dduuka paaka oba ogirengera wano wansi. Tutunda ebintu bingi. Tutunda sola okuva ku mitwalo 10. Mitwalo 10 tukuweerako charger ne tukuweerako amataala 3. Mitwalo 15 tukuweerako amataala 4, radio ne charger yaako. Mitwalo 30 tukuwa amataala 6 ne tukuwa radio ne simu ne charger. Mitwalo 75 yeba nneneko ebe ezimbyemu kopa ne banene ne battery nene tukuweerako okuva ku TV, inverter, regulator, amataala 6 ne tuba n'emitwalo 85 okutukuweerako size 19. Size 19 ebesingawo ku 17 obunene eyo tukuweerako pane baneneko 85 battery ne tukuweerako 65 baneneko ne tukuweerako size 19 ne tuteekako waya amataala 8 buli kimu tukikuteerako okuva ku balubu 8 radio charger ne tuba n'emitwalo 98 eba ya mataala 8 tukuweerako size 22 eya TV ne tukuteerako flat iron egolola ne tukuteerako radio ne charger ne tubaayo n'eyakakadde akamu mu emitwalo 10 eyo yo tukuweerako size 24 eya TV ne tukuweerako flat iron egolola ne tukuweerako radio emu ne charger ne tuba n'eno esingako ku ndala zonna ebeere ennene ddala tukuweerako TV 32 ne tukuteerako flat iron ne tukuteerako radio ne tukuteerako charger ku kakadde kamu kitundu. Wabula items ezo oba mazo zigula ku Kisitu Electronics tewali kyoddamu kusasula okujjako ng'otute items zo ne bakuteerayo. Tulina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used ne gaba amasimu malungi nti yo ne webegudde mazzi tesobola kwonooneka eba ngumu. Obuma bw'emberenge tulina akawuma akasookerwako mitwalo 30 ne tuba n'akawuma akaddako ne bonna mota ngumu ne tuba n'akawuma akaddako mitwalo 45 ne tuba n'akawuma ak'emitwalo 55. Tulina fridge za waka okuva ku buno obutono bw'olabye obo bonna okuva ku mitwalo 36 45 okudda waggulu zonna fridge zikola ki weeziri. Tulina ne deep freezer oyinza okubeera ku kyeyo abakyala babeera ku kyeyo amazima gali nti nga sente zo zifuna ng'oyagala zizaale naye nga tumanyi kyakola ki kyakolamu osobola okutuweereza ssente oba n'ofuna omuntu gw'otuma najja n'asasula fridge yo either n'ebeerawo ku dduuka ffe ne tugikuumira ne tukuweereza receipt yo oba n'otwala fridge yo buli lunaku n'oba ng'okola ki ng'ofuna ssente. Tulina flat screens ezo ze tulina okuva ku mitwalo 20 layisi okuva ku mitwalo 20 mitwalo 25 okudda waggulu
nenga size zonna zonna weeziri osobola okubawo ka price akatonotono kuba tutunda price yaffe mu katale fe abalina price esinga okuba ennungi. Kalonda w'amasannyalaze yenna okuva ku pako, blender, radio, woofer, rice cooker, byonna ebyamasannyalaze weebiri. Atwetaaze ennamba y'essimu eri 0708 88 88 84. Enamba ku WhatsApp kweri osobola obuuza buli kimu ky'oyagala nitukola ki nitukuddamu. Ku Kizito Electronics tukwatirwa ku muntu wa wansi. Osobola okujja ng'osasulako mpola mpola nga wotwala risiti zo womalayo n'okola ki n'otwala. Tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye. Bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta. Naye bw'oba tosobodde sasula mulundi gumu osobola okusasulako mpola mpola bw'omalayo n'okola ki n'otwala.